Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwe na following Fadi TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga osubscribinga n'onyiga kade. Fadi TV gimba n'amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda, abali mu ggwanga erya Iraq, Baghdad, Canada, Saudi Arabia, Uganda, mu kibuga byali wali Saudi Arabia namwe bali mu Uganda mu kibuga Kampala. Mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga. Anteira mukazi wattu akyaliyo munaku emuyonka butaaba kanyabo bambi kakyasobeddwa ekyokukola olw'ensonga nti omwami alabikanga ayagala okubanga akasuulawo. Information eyalinkinga eraga nti Anteira bamukubatirira mu bwensi era nti bamukwata n'omusajja omulala mu mmotoka, wabula kyazuuka bagamba nti Aniteira yakikoza akasonso ayagala kwesasuza SB4 Media. Osanga nti SB4 Media nti naye yali ayagala kudduka mu ggwanga lya Canada erikyali lirala era nga kyategerekako nti omukyalo SB4 yali ayagala okuba nga adduka naye nti yali ex-we era nti nno omukyalo yali akyayagala SB4. Omukyalo bagamba nti alina ensimbi eziwerako mu ggwanga erya Canada eyo era alinayo business eziwera kukampi bambi bakamala okufuna abalongo kyokka nno bannaake kyokka omwaka ogwedde ogwa 2024 omukyalo oli yali agala kudduka na SB4 nga yakazaala abalongo bwati bajooga mukyalo yajooga manyi bagamba mbu omusajja tebamubba era omukyala alina agamba lwaki wabba wange lwaki wabba omusajja wange mbwaba tategeera. Nawudde abagamba nti omukyala yenna aleekaana n'agamba lwaki wabba bba wange lwaki wabba omusajja wange mbwaba tategeera nti omusajja tebamubba kubanga naye aba muntu aba ategeera. Bayinza kubba batya omuntu ategeera? Bayinza kumubba batya? Osinga bagamba nti wapi oyo bujwanga tebabba musajja omusajja tebamubba. Naye nga mwongera okubanga mufollowinga Fadi TV UG mbebazi nibagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga musubscribinga ne munyigane kade. Anteira mukazi wattu abalongo ndowooza agenda bakola tebakyali bato, sigamba nti yali balekedde SB4 Media kubanga yekitaabwe. Anteira ndowooza abalongo agenda nabo ate bamunnange essaawa yakunoba essaawa yonna Anteira akwatamu ebyanguwa mukazi wattu olwolyawo yabadde ndowooza yakuwa SB4 Media tunagamba ki ndowooza munnange kirabika kusikanga muggwa kubaddewo awaka. Uganda bagamba nti ebiseera nga tusobola kumanya biri mu bufumbo ate ebiseera ebisinga obufumbo bwonna bubaamu embirigo n'endirimbo okuba kale biseera ebintu ebisinga obisabamu bakola ki babisirikira. Manzi kwesanga ne Anteira oba oli abadde anyigirizibwamuko awakaawo oba oli ekyamulekire okubanga akola bino oba oli ne SB4 Media kwagala okulekawo Anteira naye yali anyigirizibwa awaka kugamba kibeera buli sayidi buli omu aba alina ekikola ki ekiruubirira oba kyalubirira okubanga akola ku nsonga eyo lwaki aba akoze ekintu ng'ekyo. Mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade bagita Fadi TV UG. Nimbagamba nti ne comment section eri awo wansi awo bakabuntira mu ka comment section ate osigale ng'ogifollowinga bagita Fadi TV UG. Abali mu Iraq, Baghdad mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade. Mukazi wattu puleesha baba bunkenke bwennyini mukazi wattu bwabeerako ssaawa bina bunkenke bwabeerako Aniteira wa SB4 Media si yangu nga munange byebyo munnange tewali kyakukola ki tewali kyakukola just followinga subscribinga niga kade ojja kuba olisiivinga buli kimu wano ku Fadi TV UG. Anteira bimunange ebitambula kade kana abalongo bakugenda nabo abalongo bakyalina bato tebanakuweza na mwaka ndowooza naye maama ebya relationship bwe bityo bibeera munnaayi
obufumbo bwo butobeera gwatabumanyi munnaayi naawe ye gy'oli osula mu ndirimbo okimanye kibeerayo eyo era ng'obufumbo si kintu kya muzannyo nga bw'okiwulira kintu kikambwe nnyo nno kintu bufumbo si kyangu nga bw'okiwulira nga gyenkomeza si kintu kyangu kyenyinza okugamba si kintu kyangu kintu kizibu nnyo nga bw'okiwulira mwongere kubanga mugifollowinga ate musubscribinga munyige kale comment section eri wansi awo ntira obubaka mu comment section osigale ng'ogifollowinga bagitafaali tvg abali mu Iraq awo Bagidadi mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale ne bagamba nti comment section eri wansi awo yes ntira obubaka wansi awo mu comment ate osigale ng'ogifollowinga nsonga za Anitaylor mujja wene gyali eryawageyo wali Canada ali Canada agamba SB4 mulina yagalagala da SB4 naye nga SB4 anaagendayo gyali kweri anagenda bazina okuddamu ne bakwatagana ne baddamu ne beeyagala SB4 ne Taylor akati awo oli ayinza okuddayo nga yeesunga alowooza kyakutteyo dda omusajja amwegwanyiza dda so yapangisanga n'abavumi ne bavumanga Anitaylor ne baleka bavuma bambi abalungu ba Anitaylor ne bali omukazi oyo neleka bavuma abalungu ba Anitaylor yazadde simanyanga ebirongo bibi simanyanga biringanga emisota ibannange abakazi balina ettima babeeranga ku social media mukazi wetu nga bamuvuma ebiseera yazaliramu abalungu nga basiboka ku social media nga bamuvuma naye ng'oli yabakola ki yabasponsoringa yabateekamu omusembe okuvuma Anitaylor n'okumuswaza n'okuvuma abaana be mazima ddala kati ate mazima ddala abaana b'oyingizamu baki abaana li akabazala bw'ati ne batandikirawo kubanga bavuma abaana simanga bafaananawo bisimanyanga biki mukazi watyo obula yakola nakirungi obutaddamu kulaga banaye mu kamera ku social media waddembe okubalaga n'obutabalaga kubanga ndabaye abasinga abali bamugamba lwaki tokyatulaga ku baana waddembe okukola kyayagala Anitaylor wa SB4 media bagitafaali tvug mwongere okubanga munfollowinga ate musubscribinga munyige kale bagamba ati comment section eri awo wansi awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogyekumiddeko bagita faali tvug obeera bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba